Bano abaana be mulaba wano babadde ne taata waabwe ne tubakwata nze mwennyini ne tugenda n'ambulance babadde balamu mukama mulungi ne babakozesa exercise nga basobola era ndese bagenze ne maama waabwe waka taata waabwe yali mu mbeera ki taata waabwe uno bamuyita Ndawula Anderson naye teyeewulira wansi naye ategeera olw'ensonga mpadde ennamba ya maama w'abaana abaana mbadde mbatwalidde engoye nga bwe basuze kati nsanze yagenze bo bagenze kati taata nampa ennamba naye nga ndeseyo abantu ab'enjawulo famire etamanyi nti abantu baabwe bali mu malwaliro sofa gwe nga mmwe abakulembeze abeera mu kitundu kino abatwala ekitundu kino mbeera kyegenda okuteekebwa okulaba nti embeera eno teddamu kubaawo nga ddala ebizimbe bino nga bigudde pulaani zino ziyita ate ziyita mu kesisiye toli kesisiye tuli naye nga Lord Mayor bw'agambye nti oluusi ebintu ebimu babijjako obuvunaanyizibwa babujjako KCCA kakati tusabe abamonitalinga baddemu okumonitalinga ekintu kino kankuweeyo nze nzimbe ebintu ebyalivudde mu nsi muno kuba tugenda kuluzinga abantu ab'omugaso ennyo kuba abantu bwe bali Beni abeera Katwe musajja Emma bamugye Kasawo okufiiringa ebisenge ebyo ebibisi emulaba kuba bibisi byo kuba tubaddewo ng'ekizimbe ekyo kitandika temulaba Emma Kato uwe Kasawo Onyati abosoma babadde ki bano bonna bagudde be bakawonawo abali mulago nabaleseeyo ekiro kati mbadde nyina okukeerayo saa 12 ntwale obuvunaanyizibwa ndabe be natutteyo bali batya bafunye ekyokulya so bategeera naye famire tezimanya abamu tebalina simu mu mutwe abalala mbakubiddeko so kansuubire nti abantu baabwe bagenda kugendayo kyetusaba mu ggwanga lyaffe Uganda kuba kati kino ekintu kizimbiddwa Kampala olwo gye tutabeera oba kamera gye zisatuuka tusaba eggwanga oba gavumenti abantu bano abakwasaganya ebintu bino wallahi basibibwe kuba ogenda kuwulira katuwa abantu for example minisita yalidde ssente za kino ekintu minisita we bamukyusa bamuwa minisitule endala ekintu ekyo ffe nga ffe abawagizi ba gavumenti kitumenya emitima ne gitukaaba ekizimbe kikyalimu abantu ekizimbe kyenkakasa engeri gye lwabadde lwa Sande Mungu mulungi alhamdulillah kuba babeerawo nga bangi ffenna tubeerawo wano kuba abamu emirimu weegiri tutunda omukizi naye tebwabadde nnyo bantu kuba bwe bajjawo omukaaga ffe tugamba Mungu alhamdulillah kuba baali badde n'ekikumi babeerawo bangi nnyo eno siteegi ya booda naye baba nga bajjawo booda emu n'emmotoka ezaagize sikiwa nti abantu bakyalimu engeri gye kitaabadde na basement temuli bantu kikakasa kuba abasajja bambi baakoze okujjayo tekirina ground floor amanya g'abaakoseddwa sofa abaana baakoseddwa naye babagambye badischarginge bennaleseyo ekiro kati taata waabwe Anderson Ndawula teyeefiiringa wansi ekifaananyi kibalaze naye nga muleseewo waliwo Beni abeera Katwe waliwo Emma Kato bamugye Kasawo okufiiringa ebisenge ebyo babaleese mbw abantu nga 6 waliwo Onyati David asula kwa paasi ne mukulu we yembu nno kampani gye bakolera tebabasasula bulungi ne bajja beeyiiye era abadde yaakajja wano okweyiiya so kyekyo sebo amanya n'omulimu gw'okukola amanya mu mbejja za Lwango Leila nkola emirimu mingi naye nga ninga kansala mu kisenyi wano ekyokubiri eno y'Ekiganda zone eri market view esebo olinga bulinzi oba oli kansala ndi kansala w'ekisenyi kino sebo ku division ku division naye nga meeya bwagambye Lord Mayor ne meeya Ukulujjo yabagambye bannange bekikwatako kuba bambi tugenda kunenya abantu abo ate si be bavunaanyizibwako ng'emirimu abalala bagitwala so si ffe betunenya tiba Lord Mayor be balina obuvunaanyizibwa ku bintu ebyo abagambye ate nange bulijjo mmanyi tibe bavunaanyizibwa ku bintu ebyo naye abagambye obuvunaanyizibwa bambi babajjako ne kansala omulala wuuyo kansala Olengejje lwakuba teyabaddewo okay kisenyi tu eno Kiganda abafudde bano bali mu ddwaliro abamu
tebampadde mannya beeni kasula katwe Yes, Bob. Kati ofenga munnayuganda oba omuntu alumirirwa twebuuza twagala tulabe bayinginiyazi ba KCCA bebalina okukwatibwa kuba tosobola kusitula kizimbe nga tosoose mu bo tebannakugamba nti nokolaki genda otandika ekizimbe kitandike ate bajja ne ku saiti konyini ne bakirambula okakasa nti bye bakulabira okulaba ebitambula kitegeeza basanga si bye bitambula basobola okuyimiriza kakitwale nti kino ekizimbe mu covid baali tebakola kuba baali tebakola ani bano yabakkiriza okutandika ozimba ekizimbe kino kuba kibadde kidduka emisinde gye tulaba matiyo ge bakozesa naffe abatabitegeera olaba nti matiyo munafu kati balina okukwata yinginiya abadde abasaiti wano ab'ekizimbe ekiddako abasasulwa ssente zaffe okukkiriza ebizimbe okusituka abali mu KCCA balina okusasula ekirungi Lord Mayor agambye nti eteeka mu kukyusibwa kyakkirizibwa ne political wing okubeera ng'ekiikirirwa ku executive kubali bali abakolaki abayisawo ebizimbe bino tandika okuzimbibwa ekyo kyamukisa nnyo amanya Sendege Ismael ndi mukulembeze mu kitundu ate nga nali nesimbawo mu kitundu kino wa kansala Nsiyakozesa masiki amanya abampita akira aneti mama byalaani omukulembeze mu kisenyitu nze ntwala okunyola manya abampita akira aneti mama byalaani omukulembeze mu kisenyitu owefubisi nze ntwala okunyolwa aze abalonzi bange okulaba nga batuusiddwako ekintu nga kino bwe kiti era nze bannange nze nkubirira omulanga abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa ku bino ebintu kubanga twabadde wano okuva ssaawa nga 8 kizimbe kikubye abantu baffe netulajja nawano nze nsuubira nze n'essaawa yaleero nti n'abamu bakyakola ki bakyalimu kubanga engeri twabadde nga tukubirira nnyo okulaba nga tukola ki tereze kuba bamu bayinza okuba nga bakyakola ki bakyalimu naye nga nze ntuuse omulanga nti otuba tuzimba katugabane ebizimbe bwe biti tusobole okulaba nga bituusibwa mu bantu abalina obuvunaanyizibwa nze kyemmanyi nti omuntu nti oba ng'ozimba ekizimbe kino bwe kiti olina okutwala nti oba ogenda kuteeko fule endala isaawo ennaku nga 2 mu ezo mu 5 olyoka ogatteko ki fule endala si mmala kugamba nti nga bwe tulina kano ogamba tuli mu covid tulabe nga tunyigiriza abantu baffe abawansi okulaba nga tukubirira ebizimbe muki mu bwangu bwangu nze kyemmanyi nti amateeka galagira nti ekizimbe kirina okumala ennaku 25 noyongerako fuloki noyongerako fule endala era essaawa yaleero okubira omulanga nti nga bwe tugamba nti aluuna
yabadde wano nga yena ekizimbe kino babakuupira essimu essaawa ya leero abantu bali mu ddwaliro bali mu kulaajana otegedde bulungi tebalina buki buyambi bwonna ntuusa omulaba gwe kikwatako yenna bw'abanga awulidde eddoboozi lyange lino ayanguwe nga ffe abakulembeze abakisenyitu nga tunaba kugamba nti tusitula ogwa wansi addukirire abantu bano abafunye obuzibu abafiiriddwa abantu baabwe twasembye ono wano obwana waliwo tata waabwe yafiiridde ono ne tata waabwe endawula mutabanyi wange yampagira nnyo mu kalulu yafunye obuvune obw'amaanyi abadde nga atwala kino ekizimbe mbadde nsaba n'abaana be nabo bagendeddemu ababiri nsaba ayanguwe mangu alabe nga atusa kubaddaabo okuki obuyambi naye bannange ekitalo nnyo kitalo ddala mama byalani nsigadde ndi mama byalani akira aneti n'abakyala kisenyitu mama byalani bazimba mwemuli nga temuliwo ekisimba kino nga bwomanyi nti basukka ne bakubako ebibaati wano ku mabbali bwe bati bagenda ositula ebizimbe mugenda okulaba nga kiri waggulu nga bwomanyi batunyigiza okulaba nga tumanya kigenda wa mu maaso tugenda okwekanga nga ekizimbe kikoze eki nifakiti kino ekizimbe kiyinza okuba nga kya wiiki singa mmeka 3 bwembanga okutwaliza awamu naye bannange nnyoleddwa nnyo okubanga banoona n'abalonzi bange era bampakira mbadde nsaba bonna gyekikwatako badduke balabe nga bayamba abantu abo abafunye obuki mama byalani bw'oyogera nti haruna abantu haruna abamu tebamutegeera abaluna bangi oba otegeezani haruna gwetegeeza muganda wa haamu banyinga omanyi we bajja okweyanjula tebatugamba nti kinaye nga tumanyi nti muganda waani wa haamu yenanyi nkizimbe kino yayatubalanzikaako yesebo tusaba ayanguwe okulaba nga addukirira abantu abo abali mu ddwaliro abatalina wadde buyambi bonna kubanga gye bali mu kuyaga asooka aleke byonna byonna ebibaddewo asooka addukirira abantu abo babe nga badda nati nga badda engulu bayambe famire zaabwe abafiiriddwa babe nga tulina gye tubayambayamba okulaba nga tubakola ki tubatuusa mu bantu kubanga baava mu buzimbi yafuuka bizinensi ayagala azimbire mwezi gumu nga ye atandika kusolooza ssente ekintu ekitali kirungi omulundi n'ogumu mu kiseera kino abatuuze bali mu kweraliikira olwa paati eyasigaddewo paati eyasigadde nange kennyini kyamaani waabwe ndi wamu nabo njagala paati eyasigadde bagiyime ku ttaka kubanga naye egenda kutta abantu tesobola kwongerwako kintu kyonna nga ntunula bo kye baliko nange kyendiko ndi wamu nabo kubanga ne bwokitunuulira okiraba olaba bw'oyiwako amazzi gakkirira eri kitegeeza kyesulika dda kati kirina kukka ku ttaka nga tebongeddeko kintu kirala kyonna ndi wamu n'abatuuze bange amannya nze Musokediriisa chairman Tiganda Zone. So embeera yeeyo tukyali mu kisenyi chairman Dirisa muwulidde ne mama byalaaniko n'abakulembeze abalala abali mu kitundu kino nga ensonga enkulu gye baliko ey'okuba nti basala entotto okuba nti oba oliawo ekizimbe tekyongera kutangula bulamu bw'abantu oba oliawo n'okubusaanyizaawo ddala oli ku 88.8 CBS FM nange George William Tamale wano mu kisenyi nga tugezaako okukuweereza omukolo guno ogw'ennaku ogwafiiriddemu abantu 6 nga n'abaana abalala bali ku bisago poliisi n'amagye weebiri nnyo okukuuma obutebenkevu mu kitundu era nga militale nga bw'ogirengera weeri ekuuma abantu abamu babadde bakomplaininga nti bakubwa naye oba oliawo ekyo emisana tetunaba kukirabako ng'ogyeko oli abadde asitukidde mu mutayimbwa oyo ye akoleddwako era ne bagumusuuza 88.8 CBS FM George William Tamale tuli wano mu kisenyi nga Lord Mayor bwayogedde agamba nti ekizimbe oludda luno olwasigaddewo nalwo lulina okuteekebwa ku ttaka abantu basobole okuba nti bali assured of their security.
Gatatimbikire ojjukira nabadde mpitawo kugenda mu kusaala wali eri kati ntuuka baneeno bwekitiyoka kiuka lumu omusenyu gwe gwatugere Namuyita Paulo. Paulo Thank you.